omwana ono mbadde nsaba kumuyamba okumutwala oba bayisobola okunyamba okumulongoosa. Okumulongoosa olunaku wagendako ne bakugamba ebisale byali bitya? Byali bingi nnyo nga tebisoboka era tetulina tuyinza kubijja. N'omutwe guno nagwo si mulungi era seetikka, kale era ndiwonzekka bwe nti ngera bwe mutulaba tuliwo bwe tuti baze yanfaako dda akazukulu naye akazukulu akalala era akalenzi ko kagenze tukuzanya tekamusobolako kagenze tukuzanya butubeera awaka wano. Kati mu bintu by'obulamu byo bintawaanyiza ddala mu bintu by'okukola ng'ebyo akasente. Kati ennyumba yiyo eyagala kungwako enkuyegeza agirya. Nyanda media on YouTube, Nyanda media on Facebook, Nyanda media on WhatsApp. Nyanda media esinzira Dubai, nebuna mawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina amasirizi. Hey, Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media eri wamu nawe, Nyanda media. Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media eri wamu nawe, Nyanda media. Si waliwo n'ennyondo charity ebudabuda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim, eyo company gwaguga yabiziko kuyoyo tansusu. Waliwo n'ennyondo squad eyamba. Tugenda kulondamu baby omu gwe tugenda okuba nti tuyamba nga yazaaliddwa bulungi naye ng'ebitobosebwa bye nga bitono ddala. Tuli basanyufu okuba nti tutuuse ku ddwaliro ffe ng'Abannyondo Charity nga tuli wamu n'Ennyondo Media. Tuli basanyufu nnyo okulaba nga tuli ku ddwaliro kwe tugenda okuyamba bebi waffe eyazaaliddwa. Tetunnaba kumulaba oba aliwa oba yaani, naye oyo Mukama gwatusuulako nti yatali mu mbeera nungi ebwe tugenda okusibirako. Neebaza nnyo abalabi ba Nnyondo Media, mwebale nnyo kubeererawo Abannyondo Media oba Abannyondo Charity twandibadde tetubaako nekitukola wabula maanyi gammwe agatufudde
ekyo mwebale nnyo mwebalire ddala kifo olwaleero kulisa nakitulakitumi mu mazaalibwa ga Yesu Kristo osalawo okujja eri abantu abafannamuobulenga olwaleko nyundo charity nga tulimu enyondo media ebyo bino ekitongole kiyambako abantu kiyambako tulina giravye kuva omusawo tuva mu Nyondo Charity okulemberwa Nyondo Lizeti sanga brenda nga yasindikisa bulungi bebe webali kumuleeta mu ddwaliro okuzalira mu ddwaliro azalira kyalo kwezi waffe ow'olunaku olwaleero yono eno blanket ya baby
Ekifo olwaleero kulisa nakituba mu mazaalibwa ga Yesu Kristo osalawo okujja eri abantu bakannamulenda olwaleko nga tulimu enyondo media ebintu bino kiyambako amakulu kiyambako tulina tumeseeko bwebwo gira bye tuba omusawo tuva mu Nyondo Charity okulemberwa Nyondo Rosette sanga mpulega nga yasebunt bebi webali kumuleeta mu ddwaliro okuzanira mu ddwaliro atazaalira kyalo kwezi waffe ow'olunaku olwaleero yono eno blanket ya baby kakati nkubuuza abalabi ba Nyondo Media oba waayo bwebakaki tebajjangu olulala ekintu kyoba olabiddeawo nga tomanyi webaza Katonda kubanga naffe tubadde tetumanyi
beebale nnyo beebalire ddala okufaayo ku bantu mu mbeera bwetyo. Tweyanziza kubanga tubadde nga naffe tetulina bugezi bwonna nga tuli mu kweraliikirira naye kati nange ngumye nga baaba w'omwana baaba w'omuwala eyazadde Betty. Tweyanziza ne tweyanziza Bebi waffe tumizeyo yeebake. Bebi yamanya gani? Banamuwalunya. Twongera okwebaza Nyundo Media. Olw'omukisa gwetuteekamu n'amaanyi okunyigiriza abantu nga bano. Waliwo omukisa tugenda mu mazalibwa nga omukisa gugudde ku Madam Brenda. Tuli wano ku ddwaliro ly'enkozi tusobodde okujja kusinkana Brenda yazadde ekiro kyatuuka ku mwana ali mu mbeera nnungi. Tutwongera okwebaza Nyundo Media okulembeddwa Nyundo Reset olw'obweyamu bw'oluteekamu n'obwesige okulaba nga tutuuka ku bantu nga bano. Tujja kusalira Mukama batukuumire. Amen. Basewo bataata tweyanziza nnyo, tweyanziige mwebale mwebalire ddala. Mukadde yaffe kansala yasobodde okugambako era bibigere bino bitutuusa olunaku olwaleero ekiyitibwa Bannyondo Charity. Biri kitongole ekiyambako okuba ku bantu abateesobola, abakyala abafiira mu ssanya, abaana bamulekwanga, abaana bamulekwa, abakadde, abakuze ku myaka, abalwadde. Ekitongole kyaffe organization yaffe engazi eri Uganda yonna era buli kanyomero tulina ba agenti. So twasobodde okugenda mu kansala n'atutuusa wano olunaku lwaleero, naye nga tulina bakama baffe tukolagana nabo okuva ebweru w'eggwanga nga Bannyondo Media. So olunaku lwaleero tusobodde okujja okukyalirako tumyemukko naawe challenge gy'oyitamu tozimanyi nyingi ng'omuntu naye tuyinza obutazimalayo zonna. Olunaku tulina betugenda okulambulako abalala naye akaseera tujja kuwayo katono twogeremukko naawe. So abakulu bano Nyundo Media erina omukulembeze bwayo nga nze mukulembeze waayo Chairperson Nyundo Charity. Kyalo Namugenyi Aneti ye muwanika yasiyambako mu byensimbi nti akasente konna konna kebatufunye okugyamu ebintu bino tugulayo ebikalu sente kayita mu mukyalo. Oli munamawulire buli budala Kalema Budala ali awo ayambadde ka t-shirt yako
ono ye kansala y'omumanyi ndowooza ey'omutegeera bulungi omukubiriza oli omukyala emuwandiisi era bwetukwasaganya emirimu gyaffe so olunaku olwaleero olungi nnyo tusobodde okukutuukako naawe netukusanga nga bwoli nja kusaba kansala abeeko ebigambo byatuwaayo ngaasinga okutegeera ennyo ku kitundu era yatutuusiza wano olunaku olwaleero kansala sebo ndi musanyufu nnyo mwampadde omukisa nti nondeyo omuntu omu ali mu mbeera nnungi maama we namuyogeddeko naye n'asanyuka naye mbeebaza bye mumukoledde kale alina ebyetaago era ngaomuntu nga mumulabye era mba mwina egemuzo mumuyambamu bambi olw'omwana oli balabamba munange naye nabo kufirudi bamulabye tusaba nti tuyambibwemu abe ngaomwana adda mu bulamu obwekweyagala ngaffe wetwekolaki ngaffe bwetweyagala bamulaba omuntu ayisira mu kaseke eyagala n'okusoma takolaki tasoma ate nga ali mu myaka egiyitagisa okukolaki okusoma naye taswagenda mu kilasi ng'alina akantu ako so mbasabira ng'abannyondo media n'abannyondo charity engeri tuyinza okumutaasaamu omutaaseemu ejjajjaawe so mbeebaza mwebale nnyo ngaeddala okuwagira mukadde waffe tweyanziza naye twategedde manya ga maama ojja kuwa mukisa kale oyogere n'ab'omwana n'ebikutawaanya nsanga soka n'amannya go amanya gange nze Nabakooza Mawulisiya kangalira wano mu Kasanzira. Obuzibu bw'ensanga kisoose ndi mulwadde n'ebifaananyi mu nnyumba mbundiyina mbiriizi zino zimpisa bubi gamba sisobola kukola buntu bw'amaanyi bwe buti nti oba nnyanguirize nti oba nsitule obuntu obuzitowa n'omutwe guno nagwo si mulungi era seetikka kale era ndiwonzekka bwe nti ngera bwe mutulaba tuliwo bwe tuti tunabaze yanfaako dda akazukulu nina akazukulu akalala era akalenzi ko kagenze tukuzanya tekamusobola ko kagenze tukuzanya butubeera waka wano kati mu bintu by'obulamu byo bintawaanyiza ddala mu bintu by'okukola ng'ebyo akasente kati ennyumba yiyo eyagala kungwako enkuyegeza agirya yera embuyaga bwejjanga mwetuli n'abaana batuŋŋamba bannange lero banatusimamu busimi simanyi kyakkola sirina ayamba ndi wano era kansala era nga bwandabyeyo bwentyo bwendi sirina akayamba nti oba ataase sirina maanyi ganyamba oba nina byensobola okwekolera ebiryabwe ebingi nange nfune sente sirina maanyi. Omulabi wa Nyondo media oba omulabi wa Nyondo charity obadde osaba kuyamba atya? Mbadde nsaba kunyamba nti ekisinga ddala okunnuma ennyo kubanga nnyinza okufiira mu nnyumba eno n'abaana bato. Mbadde nsaba kunyamba banyambe bakiri banzimbirawo akayumba katonotono bwe kati tusobola okubeeramu naye ennyumba yo egenda kutugwira eyo kyembadde nsaba batuyambe tuzimbirawo akayumba katonotono naye kabako ekisenge ekimu n'eddiiro tusobola okuwangaaliramu. Omwana ono mbadde nsaba kumuyamba okumutwala oba bayisobola okunyamba okumulongoosa. okumulongoosa onyako wagendako ne bakugamba Kale ebisale byali bitya? byali bingi nnyo tebisoboka era tetunayo tuyinza kubijja. Kimaze ebbanga ki nga kiri bwe kityo lwamuzaala nakyo? Bwatyo bwe yazaalibwa. So Nyondo media oyagala ekwatireko njagala enkwatireko mu kumujjanjaba ndabe ng'omwana atasobola okujjanjaba okuba kugamba nti Uganda kusoboka
bagamba ebweru kusoboka. Ngamba wano Uganda. Simanyi baba banakkiriza okusobola oba bweru oba mu Uganda mu lugambo baba nga bakitegedde baba bayinza okukikolako wano mu Uganda. Simanyi. Okay. Bana ensonga nazo mujiwulidde. Kati mama owulira otya essaawa zino olw'okubaawo kwaffe? Olw'okubaawo kwammwe mpulira essanyu lingi nnyo kubanga neeyanziza nnyo ebintu bino mbadde sibirina. Neeyanziza nnyo neeyanzegera mwebale nnyo omwoyo omulungi ne kansala mwebaza munnange okunondayo ddala yalaze ddala nze kennyini bonna n'ajjayo nze neeyanziza nnyo kansala neeyanzeege. Akati mama nekyembuuzaamu kitono omwana okusinga buzibu ki obukisinga omutawaanya? Obuzibu obwo bwokka ne talina kirala kimutawaanya. Buzibu obwo bwokka. Kati twebaza Nyondo Media, twebaza Nyondo Charity olw'okutambulira awamu. Tuli mu mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo, naye tusobodde aba Nyondo Charity okuyambako ku mukyalo ono olw'akatono ke tubadde nako. Ne twebaza aba Nyondo Media okutambulira awamu ne Nyondo Charity ng'ekulemberwa Nyondo Rosette. Twebaza Mukama olwa maama ono kuba nti waali mulamu. Ne twebaza olw'omuzzukulu we mutabani we yamuzaala, bwe yamala okumuzaala bwe yalaba ng'omwana alina ebitundu bibiri, alina eky'omukyala n'eky'omwami. Ye omutabani bwe byamusobera n'alekawo omwana n'amusuulira jjajja ateeyamba atalina bwali, ye n'asika mu maaso n'agenda. Naye tusaba omuntu yenna ali eyo omulabi wa Nyondo Media, tubasaba abalabi baffe abalungi, omwana oyo yeetaaga buyambi. Baabasaba miliyoni ezitakka wansi wa miliyoni 8 emulago omwana oyo asobola okulongoosebwa. Omukadde ono nga talina wayinza kujja miliyoni zikka wansi wa 8. Naye omulabi wa Nyondo Media yenna ali eyo ng'osobola okuvaayo n'ogamba nti nze ngenda kuyamba omwana ono alongoosebwe, tukwaniriza. Ng'osobola omuntu yenna okuvaayo n'agamba nti maama ono ngenda kumuteerawo akanyumba ka kisenge n'eddiiro asobole okukulizaamu abazzukulu be, naawe tukwaniriza. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Olwaleero kino kye tusobodde okukola aba Nyondo Charity kuba Nyondo Media. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Twebaza kansala waffe omukubiriza wa Nyondo Charity okubanga wavuddeyo n'olonda omukyalo ono. Mu bonna abangi n'otafaayo nti kannonde mu bange, wabula n'ojja n'onoonya omukyalo ono ng'olaba ye yeetaaga obuyambi bwa Nyondo Charity. Webale nnyo, webalire ddala. Nebaza ne chairman waffe wa Nyondo Charity okutukulemberamu n'akasobole gwa Nagamba n'atambulira wamu ne Nyondo Charity. Tweyanziza, tweyanzeege. Nebaza bonna bwe tutambudde nabo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kubeerawo kuba Nyondo Charity. Omukama yasinga okumanya, naye nsaba abampeere omukisa.
Uganda, Kenya, Tanzania n'ebitundu ebiriranyeewo kampanjulire Open Vision Tourism tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umrah packages, morning, evening and night desert safari. Okumanya ebisingawo kuba ku plus 97 432 861 886 obujjanku office save Dubai Mudeira ku Al Maktoum Road, Sheikh Mariam Building ku mwaliriro okusooka office number 110C opposite Day to Day supermarket Banias. Okutambula obulungi bw'ova mu Banias Metro fulumira mu exit 1 ogoberera ekkono ate gwava ku Union kasova ku muzikiti tosuka zebra crossing eriranye Day to Day supermarket Banias. Open Vision Tourism, fast and reliable. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kyale yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Banyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 9 7 589 9 6 Baker's Choice Bakery. Taste a Baker's Choice.